kitaffe kabaka ey'ebya kitaffe agambye nti nno ki kabaka ey'ebya kitaffe naye nga yeeyita bweyisi so si. Bannange waliwo enjawulo wakati w'olulimi oluseeredde n'olulimi oluseerezeddwa. Bantu bangi bakukusa statements zaabwe naye nga beeteefuteefu tugamba nti olulimi lwanseeredde naye nga be baluseerezza. Nze nsobola okwawula statement efulumye mu kamwa k'olulimi oluseeredde ne statement efulumye mu kamwa k'olulimi oluseerezeddwa. Olulimi oluseeredde lutera okuvaamu statement ey'ekibwatukira naye nga teba ŋŋendere kubanga teba nteeketeeke teba nsengejje. Kyova olaba n'akamwa k'oyo mwefulumye atera okweswala era ne yeetonda bangu nti bannange munsonyiweko. Naye olulimi oluseerezeddwa oli afulumya statement ng'agizimbidde ddala bulungi naye nga mu matu g'abawulira egenda kutuukamu ng'olulimi oluseeredde. Kaakati ne musajja mukulu ono yakoze statement eyo ng'olabira ddala nti ŋŋenderere naye ng'olina kuba mugezi kimala okukitegeera nti olulimi terwamuseeredde wabula ye yaluseerezza. Ssaabasajja Kabaka teyeeyita taata wa Buganda wabula ye taata wa Buganda. Kubanga ye Ssaabasajja tajjangako n'agamba nti nze taata wa Buganda wabula ffe Abaganda ffe tumuyita taata wa Buganda. Tewaliyo taata mu famire ajjukiza baana nti yenze taata wammwe wabula abaana bennyini be bamujjukiza nti muzeeyi ye ggwe taata waffe. Kakati ye Ssaabasajja Kabaka teyeeyitangako ku taata wa Buganda ffe Abaganda ffe twamuwa ttayiteeyo oluvannyuma lw'okukizuula nti ye kitaffe mu buwangwa era ye kitaffe ne mu nnono. Dayokka emabega nga tukyali mu nsi ya Muwawa ng'abaalimu mu budde obwo baayitibwanga Balasange ku mulembe gwa Bemba Musota. Bwe tuyingira mu lusse lwa Kintu tutonzeewo ensi empya Buganda. Ssaabasajja Kabaka yafunirawo erinnya nti Sseggwanga. Sseggwanga y'aba atwala enkoko zonna enseera n'ente era zirina kumuyita taata. Ssaabasajja Kabaka bwe yagonnomolwako ekitiibwa ky'obwa Sseggwanga automatically ffe Abaganda twafuuka baana be. Naye tunuulira musajja mukulu bwazze n'akola statement ng'ayagala otuwugulaza nti emusimattuse busimattuse mune Ssaabasajja Kabaka eyeeyita taata wa Buganda. Bw'abanga Ssaabasajja Kabaka si ye taata wa Buganda then ani? Nabagamba mmwe Abaganda bali mu bateekateeka essaawa yonna muviirawo ddala kubanga mwasigaza linnya nga ssaawa ya Queen. Nkiddamu Abaganda weetuli oba Obuganda weebuli naye mu bigambo ne in actual sense baabujjawo era kati batandise okuteekateeka abantu baabwe basobole okujja okulangirira nti Obwakabaka tubugjewo nga si kipya mu matu gaffe tutandike okufumiitiriza ku statement ng'ezo eziba zaakolebwa emabega nti so nno gundi yayogera bw'ati ne tukitwala layitiri so nno gundi yayogera kye baliko olunaku olwaleero. Teweerabira nti ku maapu ya Buganda watandika oli Buganda Kingdom. Nova mu Buganda Kingdom n'ofuuka Buganda Region. Nova mu Buganda Region kaakati oli mu Central Region. Essaawa yonna g'Omuganda bw'onaaba tolwanye kimala ogenda kusigaza linnya nga ssaawa ya Queen na kugamba nti yeffe Obwakabaka obwali businga amaanyi mu East Africa wallahi musigaza linnya nga ssaawa ya Queen kubanga enkyo yajja kujja gambe Ssaabasajja Kabaka eyeeyita Ssaabataka kitegeeza byonna ebimukuumira waggulu bagenda babimutoolako mpola. Nkiddamu eyo statement tesimattuse musimattuke musajja mukulu wabula agifulumizza nga ŋŋenderere. Nkiddamu eyo statement olulimi lubadde teruseeredde wabula ye kennyini musajja mukulu yaseerezza olulimi. Abaganda bwe mutaalwane kuzza kitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda kyalifuuka olufumo. Essaawa eno kyavaawo naye tekinnafuuka lufumo naye mu kaseera mpawe kaaga kyalifuuka olufumo nga n'okwogera obwogezi nti ndi Muganda kibeera kivumo mu bantu kubanga anatta omusota atandikira ku mutwe waggulu tatandikira kawuuwo. Olaba bwe batandise okuwobbola omusota omutwe then olwo gwa kawuuwo oliwo ku lwani.
bene nyinimu najja n'akugamba nti obwakabaka baabutuddiza naye tebaatuddiza buyinza. Enkya n'osanga omuntu ng'akoze statement nti naye ow'ekitiibwa Katikkiro wano nga tebitambulidde bulungi, omujega n'ateekawo mu comment section. Kyogamba gwasinga kabaka okutegeera, kyogamba gwasinga kabaka okutegeera, gwategeera kabaka gw'osobola okulaba obubi bwa Mayiga nga Ssaabasajja Kabaka tannabulaba akugambye. Obwakabaka bwakomezebwawo naye tebulina buyinza bujjudde. Gwe kyogamba oyo alina obuyinza obujjudde, tasobola kulemezaawo Katikkiro. Era ku mulembe Omutebi okuva mu mwaka gwa 1993 nga batikkidde Nnaggalabi, muwulira Katikkiro yali aluddeko ng'ono. Ne bakyusa takyuka, ne bakyusa takyuka. Buli lunaku ne bafulumya statement oba listi eya Ssaabasajja Kabaka akoze cabinet reshuffle akyusiza mu buweereza, naye ng'oyo ye tavaawo. Ne Medi Nsereko wamuwulidde nga Kojja Omugezi amukunya n'amubuuza nti radio yange, radio ya Mayiga, radio si yange. Kitegeeza ne radio tekyali ya Ssaabasajja Kabaka, radio yafuuka ya Mayiga nga TV BBS. Kwetabangako ya Ssaabasajja Kabaka wadde nga bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka okuyisaawo ebyabwe mu kintu kyaffe kya Buganda, naye nga kyabwe buli kintu olunaku olwaleero kyafuuka kyabwe. Kakati baba batandise n'okukuba evvoje ku badde oyita kitaawo mu buwangwa. Ssaabasajja Kabaka taata wa Buganda bakugambye eyeeyita. Kati simanyi Ssaabasajja Kabaka bw'aba yeeyita taata wa Buganda omutuufu yaliwa? Ow'ekitiibwa Katikkiro Ssebo Mayiga, tubuulire omutuufu yaliwa? Ono bw'aba yeeyita bweyisi nga si taata wa Buganda, tubuulire omutuufu yaliwa? Singa olibeera n'omukyala ewaka n'owulira ng'agamba omwana wo nti gende weeyeeyita kitaawo, weeraliikiriramu era omwana omukeeza ku ddeeni, okuzuula oba obutoffaali bwo bukwatagana n'obuwe, kubanga eyo statement ebeera nnene nnyo eyeeyita. Ssaabasajja Kabaka mu bufunze yeeyita bweyisi kabaka wa Buganda oba taata wa Baganda, kubanga bw'ogamba nti yeeyita taata wa Baganda, yeeyita bweyisi, kitegeeza ate kabaka wa Buganda. Ani kabaka wa Buganda omutuufu? Kubanga ensonga lwaki tumuyita taata wa Buganda, lwa nsonga nti ye kabaka wa Buganda. Bw'ovaayo n'okola statement nti eyeeyita, kitegeeza yeeyita bweyisi, wabula tali kabaka wa Buganda omutuufu yaliwa. Era oteeseteese kutuleetera ani? Teweerabira nti Museveni yeegomba dde okubeera omuganzi nga kabaka, okubeera nannyinimu nga Ssaabasajja Kabaka, n'okuba n'ebingi ennyo nga Ssaabasajja Kabaka, era neyeewaako n'erinnya nti Ssekabaka, kubanga ye Museveni yakula akimanyi nti ekigambo se kiggulumiza nga boga Sseggwanga, Ssekkokko ekiba kisukkulumi ku birala, Ssenkaggale, Ssemaka. Kati naye yajja ne yeeyita Ssekabaka nga yeerabidde nti ate Ssekabaka abeera yakisadde omukono. Kakati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yeeyita taata wa Buganda, ani omutuufu? Kubanga ono yeeyita bweyisi, tabanga Ssekabaka ye yakutumye okole statement eyo kubanga yayagala okubeera. Ssebo tukulaba, ssebo tukutaddeko amaaso, era onsonyiwa okwogerako n'okwanikula statement eyo, naye yo si statement erina okufuluma mu kamwa ka Katikkiro. Katikkiro alina okujjukiza Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka ye kitammwe. Kakati ate yali mu kutugamba nti eyeeyita. Kizibu, kubanga Bayibuli egamba ky'olya ky'ofuluma, era ekijjudde omuntu kyekyo kyabimba era kyekyo kyayiika. Bwe kibanga mu bwongo bwe mujjuddemu nti Ssaabasajja Kabaka ye taata wa Buganda, then akagambo eyeeyita kazze kati okwesqueezinga mu mboozi ze. Bitabuse Abaganda nga bakyalajja n'okubuuza kabaka waabwe ali ludda wa, kubanga tujjukira nti yafulumizibwa ebweru agenda jjanjabibwe. Waayita akaseera katono, Mayiga Katikkiro wa Buganda n'avaayo n'abuulira Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wammwe yagendako bweru kubeera ng'akeberebwa ku bulwadde obumutawaanya ennyo, era ne ku misinde egyaliwo egya birthday run yagenda kusobola kugiggulawo, wabula yasiimye omukyala Nnaabaloga yagenda okubagulirawo emisinde gino. Tukimanyi Nnaabaloga abeera mwannyina wa Kabaka. Bw'atyo Abaganda kyabayisa si bulungi, kubanga bali bamaze okusasula ssente zaabwe ez'obujoozi nga bamaze obbugula obbumalawo ne balyoka bakabatema. Bwe batyo baagenda ne badduka kubanga baababuulira nti
pulogulamu egenze kukeberebwa ku bulwadde obugitawaanya ejjanjabibwemu. Oluvannyuma lw'okubeera nti ebigambo byatandise okufuluma nti omukulu yawambibwa ng'akomezebwawo mu ggwanga lye erya Uganda, bitandise okufuluma ebigambo naye ate n'abali e Mengo batandise okulaga nti oli bwe mubadde mulowooza nti ye Kabaka ye kitammwe yeeyita bweyisi takyali kitammwe. Kitegeeza ki? Nti wabeerawo amawulire amateeketeeke ge baagala okubakubako. Bannayuganda abaagaliza Buganda ebirungi tulina okwebeereramu ne tumanya nti ebigambo by'abasajja bano si bigambo bugambo era tebabyogera bwogezi kukoma awo, wabula balina kye bagezaako kutulaga kitutuule mu matu gaffe n'oluvannyuma balyoke bakatuteme ng'ekyokukola tetukyakirina. Kati naye yajja ne yeeyita Ssekabaka nga yeerabidde nti ate Ssekabaka abeera yakisa dda omukono. Kakati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yeeyita taata wa Buganda, ani omutuufu? Kubanga ono yeeyita bweyisi, tabanga Ssekabaka ye yakutumye okole statement eyo kubanga yayagala okubeera. Ssebo tukulaba, ssebo tukutaddeko amaaso, era onsonyiwa okwogerako n'okwanikula statement eyo, naye yo si ye statement erina okufuluma mu kamwa ka Katikkiro. Katikkiro alina okujjukiza Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka ye kitammwe. Kakati ate yali mu kutugamba nti eyeeyita. Kizibu kubanga Bayibuli egamba ky'olya ky'ofuluma, era ekijjudde omuntu kyekyo ky'abimba era kyekyo ky'ayiika. Bwe kibanga mu bwongo bwe mujjuddemu nti Ssaabasajja Kabaka ye taata wa Buganda, then akagambo eyeeyita kazze kati okwesqueezinga mu mboozi ze. Kitegeeza nti ekyo kyalya kyasiibaalya kye kimujjudde mu mayindi, kyalina mu birowoozo, ky'ova olaba kyalimbye era kyekyo kye kimu kyafulumye. Kyekyo kyafulumye. Omuntu avuga ng'amanyi gy'agenda era ng'alabayo tasobola kubula. Gwe sooka weebuze ono lwaki abuze? Abuze oba yeebuzizza? Olulimi lumuseeredde oba aluseerezza? Bannange wano nze soogera nga munnankyukakyuka, njogera nga kikomeko omusajja Omuganda muzzukulu wa Mukale Kambugwe era ayagala ennyo Buganda, ng'oli ne bwasonga busonzi mu lugalo mu Ssaabasajja Kabaka wange nsobola okulutema. Soogera nga munnankyukakyuka. Omanyi bano bwe basobya ne tujja ne twemulugunyaako ffe ng'Abaganda balina n'amannya g'Abaganda, baabo bagenda kusuula Nuupu ebyobufuzi byabwe byakuvvoola Namulondo byakuwalampa Mmengo. Ani awalampye Namulondo? Ani akkakkanyiza Namulondo? Essaawa eno bw'ogamba nti bawalampa Mmengo, Emmengo Obwakabaka bwa Buganda tebukyaliwo. Nkiddamu, Emmengo awo Obwakabaka bwa Buganda tebukyaliwo. Era ggwe bw'oba okyagira nga mbusimanya okyakwenyakwenya ensonga lwa Mmengo, ate ggwe manya oli mu kukuuma kintu ekisaanyizaawo Obwakabaka, kubanga awe Mmengo